muwala wa Rema Namakula n'omwami Amuza Sebunya Dokitaali yawezezza emyaka 3 naye anabadde nkusuubiza okubaleetera highlights za birthday yes highlights za birthday zendeese ono omwana abadde celebratinga emyaka 3 neera nga okusinziira ku teamulembegwa.com gwe tulimu ono yetusobola okubeera nga tukola analysis ennungi ne review ennungi okusinziira mu ya first birthday ye ebifaananyi ngenda bikuterako awo birthday gye yasookera ddala okubeera nga celebratinga yeri mwe bamutulagira actually gwe mulundi gwe basooka n'omulaga mu kamera oba mu public neera ye yali ayambadde black bonna nga bambadde black then second birthday yeri gye bali bambadde white nga mulimu budooti bwa black third birthday yeno obeyo kala ki by the way no kala ki eno gyayambadde saagala njokeze wano eno mu maaso g'abantu saagala kwokya eyo si brown si coffee brown eyo kala bagiyita batya abamanyi kala bambi mu nnyambe ka wansi saagala njokye wano eno mu maaso g'abantu mugambe SMX oyo kyezza njagala ngenda okwokya nga mutegedde mbu ekintu kineno omanyi kala kintu kizibu nnyo abantu bamanyi red blue green white bikoze bitya naye kala ziri esimala sayo ni bikoze bitya kala nyingi tusobola kubeera ng'ozimanya oba n'ozineeminga zonna ne ziggwayo naye ka nkuteereko birthday eyasooka engeri yagicelebratinga nkuteereko n'ebifaananyi bya second birthday ye then nkuteereko n'ebifaananyi bya birthday eno gy'asobodde okubeera nga celebratinga byonna wano ku SMX Media ngenda kusaba ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane